Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa akyomedde ab'oludda oluvuganya gavumenti nti basusse okukotoggeranga abantu bebakulembera ate bo ne beeyagaliza buli kamu. Muzeeyi Museveni asinzidde Wampeewo mu disitulikiti y'e Wakiso mu kulondoola enkola ya parish model n'agamba nti kimuluma nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti okuvuubiika emisaala gya gavumenti emisava kyokka bwe gutuuka ku kumanyisa abantu enkola za gavumenti beekulaakulanye awo ne bamirawo amangota. In the Karuru, please, you chase away these opposition people. Abana bananfusi banye kigwanizi tebawafako kubanga bebande badde katuwano wano mutenda damulira nekutesa damuliro kugenda okubanoonya abaka bamwe ba parliament bali bakola iki kubanga bali mu parliament entegeka za gavumenti bazimanyi naye bafuna emisaala gya gavumenti tebagizira naye enkola ya gavumenti tebagyogerako tebabanja byammwe tebalondoora esente nezijja ne bazibbira mu kkubo tebafaayo kati abo mulonda baaki. Museveni asabye bannayuganda nti bakomye okwekwasa enguudo amaanyi bagateeke ku nnyingiza mu maka gaabwe nga bettanira enkola gavumenti zeereeta. Do something that you can sell to other people. Those workers in the factories buy things, buy meat, buy milk, buy things of the shop, food. So that's why we have been sending you money all these years and tell you that you people do not kugumarira, do not be diverted by what they call tarmac roads and so on. Zoka. That is in the category of development, which is for all of us. But what is the situation in your house? Do you have a job? Do you have obugaga? Museveni era asuubiza nti agenda kwongera ku nsimbi gavumenti zeeteeka mu nkola ya parish model ku mutendero gw'emiruka naddala mu bibuga. Kamalabe Nabuganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde abakyalina omukisa ogukolerera abaana baffeeyo okubasomesa bagende okuva mu nsi eno nga tebeekomomma. Katikkiro okwogera bino asinzidde Kansanga mu kitambiro kya mmisa eky'okwebaza Omukama olw'obulamu bw'omugenzi Maria Lois Seriiso maama wa munywanyi we Robert Seriiso. Era ne Robert yono namugambye nti okujjako nga muli bakyejo bwejo tewali kye muyinza kwekwasa kubanga buli kimu kyonna maama kyateekeddwa okukola ng'omuzadde yakikola. Era ne mugamba Robert oyo nti olw'okuba maama ebintu byonna yabikola ekyo kyekikubagizo tobeeraawo ng'okaaba kubanga buli kimu maama yakikola. Era Robert ne mugamba nti kati gw'obanga oli jjajja ate olwo nnyo kakuzaala awo nno temwekubagiza kubanga ensi yonna eri nammwe n'ebikolwa bya maama tubadde tubimanyi naye tubasaasidde tubagumya era tuli nammwe tusaba Katonda abasibe ekimyu. Robert Seriiso yeebazizza abantu ba Kabaka abamubeereddewo mu kaseera nga maama mugonvu era n'amwebaza olw'omukwano eri abaana bonna. Naye ebibuuzo bingi kuba maama abadde lujegere lugumu badde ntunula wali kandaba enzikiza naye nga nti okuva kwa maama n'atuviira n'agenda ate taata yakagenda enzikiza y'amaanyi wano kati okuggyako ekisa kya Katonda kinaatuyamba okufuna ettaala. Father Victor Semwogerera akulembeddemu ekitambiro kya mmisa asabye abantu ba Katonda babeere n'emitima egikkiriza n'okumanya amaanyi g'omutonzi olwo beetegekera eggulu. Bannakibiina kya National Unity Platform NUP basonze ensimbi ezituuka mu kawumbi kamu ezigenda okuyambako ekibiina kino mu kuwenja akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde ku mukolo ogwo n'alabula bannakibiina abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo obutakkiriza kugulirirwa mu kalulu ke bagenda mwaka 2026 naye banaaba tebaweereddwa kaadi ya kibiina kuvuganya. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti mu kaseera k'akalulu bannabyabufuzi bangi beefuula byamaguzi olwo ne basalanga eddiiro olw'obutaweebwa kaadi ya kibiina ekyo olwo ne kiwa omwagaanya NRM okubayita mu nkwawa. Bakulembeze bannaffe ababaka ba palamenti bamayors bakansalazi n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala kwatamu ensawo yammwe oba kukkiriza nsawo yammwe neyeekwatamu naye mwebale kubeera consistent kubanga muli mu palamenti kubanga muli mu ofisi ezo musobodde okuŋŋaanya ssente nga ssente ezo ze zimu ku zitusobozeseza n'okubeera wano nga maka gaffe tetupangisaawo. Tufubye okumekinga sure nti ssente ezo zikola si byakakati byokka naye n'ebyolubeerera.
Wano Kyagulanyi Ssentamu asinzidde okwanjulira bannakibiina akakiiko agenda okulemberamu kaweefube w'okunoonya ensimbi ezo ezinayambako ekibiina okwenja akalulu ka 2026 era ng'akakiiko kakulemberwa Engineer Ronald Balimwezo. Mujjukira basebo ne banyabo tibaabaga etteeka eppya erifuga ebibiina by'obufuzi ng'ekigendererwa target ya National Unity Platform balaba ekitebe ate kibalabisa bulabisa ate balaba n'entambula z'ettambulamu ne beeraliikirira mwena mujjukira etteeka eryakafuluma era Museveni yakasayingako nga ligenderedde kutulemesa kufuna ssente era kwe kwesanga nga tuli mbeera bwetyo. Bano bagamba nti beetaaga ensimbi obuwumbi 9 okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nga bayita mu kalulu akajja. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbi obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okkulwaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 070480 Endagaano entuufu ey'okugula ettaka erina emisoso egitalina kubulako nga munnamateeka Kasimu Ssekalema abwannyonnyola. Endagaano eyo okufaanaganako n'endagaano endala zonna zikolebwa wansi w'etteeka ebyokkola endagaano eba erimanyiddwa nga Contracts Act era mu tteeka eryo lirambika bulungi nti endagaano yonna okubeerawo mu bulambulukufu bwayo n'ebaawo nga ntuufu abatunda n'agula bombi birina okubeera nga bagitaddeko emikono nga n'ekitundu akyogeddwako wamu ne ssente ezisasuliddwa mu buguzi bw'ekintu ekyo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta atibwabulwa ayisizza ebiragiro ebijja bw'alagidde ebitongole ebikwatibwako bikakasa obutuuze bw'abantu mu Uganda mu kaweefube w'okugaba endagamuntu passport n'ebiwandiiko ebirala eby'enkizo. Museveni alagidde nti abantu abakuliridde mu myaka be balina okusalawo ku bantu abatuufu abalina okufuna obutuuze bw'eggwanga kubanga bamanyi bulungi abantu abo okusinga okwesigama ku bitongole ebya gavumenti ebisinziira e Kampala. Museveni mu kulambika okujja kwayisiza mu kiwandiiko ky'atadde ku mutimbagano akirambise nti okukakasa n'okwekenneenya obutuuze bw'abantu mu Uganda kuyina kusalibwawo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu so si Kampala nga bwe gubadde. Museveni okuyisa ebiragiro bino abadde yanukula ensonga ez'Abanyarwanda abali mu Uganda abagambibwa nti ebitongole by'eggwanga ebikwatibwako ensonga z'obutuuze bibamye ebiwandiiko eby'enkizo era biganye okubawandiisa n'okubawa endagamuntu ey'eggwanga. Museveni alagidde nti enteekateeka egenda mu maaso ey'okuzza obujja endagamuntu z'eggwanga lino okwekenneenya n'okusalawo obutuufu bw'obutuuze bw'abantu mu Uganda kuyina kukolebwa akakiiko ak'ekyalo okuli ssentebe w'ekyalo ow'omuluka mmemba wa ISO wamu n'omuntu omukulu ku kyalo eyeebuuzibwako. Mu biragiro ebijja bino omwami Yoweri Museveni agambye nti singa wabaawo omuntu yenna ammiddwa omukisa ogw'okuweebwa endagamuntu asaanye aweebwe omukisa ogw'okuwulirizibwa. Museveni agambye nti ku disitulikiti wasaana wabeewo akakiiko ka District Verification Committee akanaakulemberwanga omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo era nga kaliko bammemba abalala okuli ssentebe wa disitulikiti, kansala w'ekitundu, mbega wa gavumenti omukulu mu disitulikiti ayitibwa Diso wamu n'omuntu alina okwemulugunya gy'ava. Bannansi abaaliwo mu Uganda mu mwaka 1962 Museveni alagidde nti ensimbi ze babadde basasula okufuna ebiwandiiko ebyogerako ziveewo mu bwangu ate abo abajja mu Uganda oluvannyuma lw'omwaka 1962 alagidde nti basasule ebisale ebyokufuna ebiwandiiko by'obutuuze. Ekibiina kya Democratic Party kisekeredde abadde memba waakyo mugundiivu era yavuganyako kuba pulezidenti bw'ekibiina ekyo mu kulonda okuwedde Dr. Philip Michael Lume Bayiga asaze eddiiro kaakano ne yegatta ku kibiina kya People's Front for Freedom. Olwaleero mu butongole Dr. Lume Bayiga yegasse ku kibiina kya PFF era agambye nti akooye obukulembeze bwa DP obaliisizza akakanja okukamala n'okuva ku biruubirirwa eby'ekibiina. Dr. Lulume y'omu ku bannakibiina kya DP ababadde abagundiivu era amaze ebbanga eddene mu kibiina ekyo wabula nga azaagugulana ne ssenkagale wa DP Norbert Mao.
Luluma agambye nti atuuse mu kibiina ekituufu kyalabamu enkyukakyuka y'eggwanga. Neyanziza nnyo engeri gye nnyannyiriziddwamu abakulembeze b'ekibiina kino ekito naye ng'ate kibaddewo mu ngeri yakyo nga kikola omulimu ogw'ettendo okusobola okununula Uganda eyawambibwa. Okubira ddala nga tukyali bavubuka bato kuva mu Makerere University twakenga dda. Wabula omwogezi wa DP Okolel Opiolo Amanu mu kwogerako ne Kyabasa ategeezezza nti Dr. Lume Bayiga baali bamutegeera dda nti yali ayagala kutunda kibiina kyabwe akiguze PFF era kye baava bagaana okumulonda mu bitundu by'embalala awali tabamiruka w'ekibiina. Mu pato yaffe nga waliwo free entry free exit. Omuntu waddemba okuyingira ate waddemba okufuluma. Wabanga asazeewo ogenda mu PFF tumwagaliza birungi naye ffe twamumanya ensonga lwaki tetwamulonda embalala. Twamumanya nti yali agala kwata kibiina kyaffe akitwale mu PFF ekyo ne tukigaana. Naye tumwagaliza birungi yonna gy'alaze kasita akatiba akakola abakulembeze ffe nga DP tukyakalina tujja kukola abalala. Lulume wasalidde eddiiro nga DP yakamulangirira nti agenda kukwatira ekibiina kino bendera okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti mu disitulikiti y'e Buyikwe South gy'ali ng'atavuganyiziddwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Farmer gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Balm. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kwotadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea galimu akawowo n'eddekende lya vanilla atabuddwamu akatangawuzi akadalasiri ne ka rosemary okuwomesa chai wo. Amajani ga Lukoni Vanilla Tea gasuse mu kuwomesa chai w'amata so nga ate bw'okozesa amajani ga Lukoni Vanilla Tea ku chai omukalu obuwomi busukka maama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekyafufa kikakasizza nti yaliko kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Dennis Masinde Onyango yegasse ku ttiimu eno okugiyambako mu kaweefube w'okweteekerateekera empaka za African Nations Championships CHAN ez'omwaka guno. Dennis Masinde Onyango mu kiseera kino ng'akyali mu luwummula wakuyambako mu kutendeka abakwasi ba ggoolo ya Uganda Cranes okutuusa lwaliddayo mu kilaabu ya Mamelodi Sundowns ey'e South Africa gy'akyangira endiba. Masinde Onyango emirimu gino agitandikiddewo olwaleero n'okutendekebwa okubadde mu kisaawe Luzira. Uganda Cranes mu kiseera kino erina abazannyi 29 mu nkambi oluvannyuma lwa ttiimu eno okukendeezebwako okuva ku bazannyi 41. Empaka za CHAN zigenda kubaawo okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuusa nga 3 omwezi ogujja ogw'omunaana omwaka guno era zigenda kuteekebwateekebwa Uganda, Kenya ne Tanzania. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Mchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481 emu. Ku muliraane Kenya kirangiriddwa nti abantu abasukka mu 10 be bafiiridde mu bwegugungo n'okwekalakaasa Vomwange okwategekeddwa abavubuka b'e Kenya okutumiddwa Sabasaba okujjuukirirako okwekalakaasa okwavaamu okweyubula kwa Kenya mu byobufuzi okuva mu nfuga ey'omugendo okudda mu nfuga eya demokrasiya. Ate mu nsi ya Russia akasiriikiriro k'amaanyi mu ggwanga eryo abadde minisita w'ebyentambula President Vladimir Putin gwe yagobye ku nkya ya leero asangiddwa ng'afudde mu ngeri etakkirizika. Omulambo gwe gusangiddwako ebiwundu by'amasasi mu kiseera nga bannansi bakyebuuza ensonga eyamugobezza ku bwa minisita. Ate okuvaako mu Amerika omukulembeze w'ensi eyo Donald Trump azzeemu okunaawula entalo z'ebyenfuna bw'alangiridde omusolo gwa bitundu 25 ku buli 100 ku byamaguzi ebiva e Japan ne South Korea. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Olukiiko luteekateeka okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ogw'omulundi ogwa 32 lulangiridde ennambika eneegobererwa mu kutuusa ebikujjuko bino eri abantu b'Omutanda.
President Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa akyomedde ab'oludda oluvuganya gavumenti agambye nti basusse okukotogeranga abantu ebakulembera ate bo ne beeyagaliza buli kamu. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde abakyalina omukisa okukolerera abaana bafeeyo okubasomesa bagende okuva mu nsi eno nga tebeekomomma. Ebweru w'eggwanga ku muliraane Kenya kirangiriddwa nti abantu abasukka mu 10 be bafiiridde mu bwegugungo n'okwekalakaasa Vomwange okwategekeddwa abavubuka b'e Kenya okutuumiddwa Sabasaba okujjuukirirako okwekalakaasa okwavaamu okweyubula kwa Kenya mu byobufuzi okuva mu nfuga ey'omugendo okudda mu nfuga ya demokrasiya.